abantu bali balowooza byakusaaga nti kubanga bw'ogamba tokwata ababbi kitegeeza directly owagirewo ababbi bawano either baluganda bo bakuyita taata kojja ndowooza n'abamu bamuyita ssenga jjajja byonna kyenvola banagamba natandika okukkiriza abafuga Uganda si bannayuganda singa baloneka singa batulumirirwa kyenkugambye Oulanyah ensi zabadde 3 esobola okujjanjaba ekirwadde kye esooka Bungereza Germany eri wakati ate eyokubiri France eyokusatu Iceland kati eyokuna America kati buli akantu kano kati oyina omulwadde omuyi bakugambye okumutwala mu emulago nga omujja kololo n'omutwala eggulu n'enira omutwala nga bakunyonyodde nti ekirwadde kyalina basobola mujjanjabira emulago oba eggulu oba enira ali bubi ava kololo mufo kyomutwala emulago gwe n'omutwala enira tewamutwala naggulu n'omuvuga paka lira bali bagala afe ekibu kati bwoli mu ansa ku bizibu bye tulina twakutuba kujjako zaake mapenduzi oyo yaleta ekiteeso kyajjako zaake ewaabwe kye baamukoze naye baaguza amawulire gonna obutakyogerako amawulire gonna obutakyogerako oyo mapenduzi era ali mu Buganda yeekaza bwekaza era kaalye essente ze mawu vuma ogira okyavumanya Bobi Wine omuggyako ekikolimo oba omukisa kakati mawu abadde buli lunaku akera kuvuma Bobi Wine akera kuvuma Bobi Wine mukwano gwe kati asinga bamutadde mu kiya bwe batugamba kabaka waabwe nti omusajja bannange bamuteeka mu kanyo kawulire Mau, why are you not treating? It's never to be seen. Mau, why are you not treating? Why are you not treating? Are you crying? Nagamba abantu ngenda kuleta empapulazed master wa smack eza P7 ne senior 4 naye waliwo omukulu eyankubidde ngamba Kaye soko nyinyenyere empapulazed jane mga yesha abasoma n'oyo babulaza abali ku smack mumpulirize babulaza abali ku smack babulaza abali ku smack sibo nanti bagala bulaza oyo kubanga yagamba omwana Bobi Wine nti he is an average student nanjagala mulaga oyo bulaza kubanga empapulaze zina nanjagala mulaga wafuna mmeka mu P7 ne senior 4 gwagamba omwana Bobi Wine an average student yesima tasomanga ko diguri makerere ejo tuyita ya bicom external no wonder nagambe omusajja wa myaka 69 ekyo kintu bakitekawo juze myaka ja mu 7 ekyo bicom external naye ojjukira nakitekawo miliyoni 4 n'enkongereza ke n'onyongereza ke embagamba munyagwa jona atambule ngo muganda tabera nko muganda munyagwaza mulema okulya kitegeeza abantu abamu abeeyita abaganda janonti baganda kasomula banga alumbye Kyagulanyi wuliriza inze ojjukira nagamba nti no isima ogende Sweden yayita Burundi nafuna info yisima nga sitabera nko muganda ekisooka tugamba omukama febani abakyali abalamu okuba nti tukyali wano olunaku olwaleero. We are very delighted that tuli balamu other than abantu abatusinga obugagga abatusinga essente abatusinga okulabika obulungi abatusinga buli kimu they've gone away neffe kulekisa kya Katonda nti kwetuli. That's what glorified. Say thank you Lord Heavenly Father nti no wetuli. Our viewers and our listeners don't mind about the background ebireekaana bingi naye nga tujja kutambulira awo akawungezi konaku olwaleero. Uganda yensi gye tumanyi etaggwamu ebiteewuunyisa. Kambabuulire nti nankwadde tuli mu ekiyongobero kya Oulanyah Alphonse Jacob ayawumudde mu nsi yaffe Uganda takyalimu ensi gyalimu kati bali mu kunyumya ne Pecos kuteesa bali kunyumya ne Lokechi bali kunyumya n'abasigadde abali mu ggwanga lino nene tugamba tetujja kukibuusa maaso tugendeko ku mutabani w'omulaalo omu yekka bw'ati anywa amata omutali mazzi twegayegaayemu ku tulabe what is next. Mujjukire 2019 2022 2021 Kaye tugamba nti nno bano ababonyabonyeza gavumenti ya Uganda buli omu bw'ati Katonda jabbanyiga omu ku omu ekituufu kigeze oba Kaye mulogo oba mwana wa Katonda nange simanyi ko ekituufu bagenda baserengekera bw'ati ne Matya Kyaligonza bamutute kati ali India
what tubadde tokimanyi bamutadde kati naye agenze. So currently twebuuza, is it true Uganda egenda etereera kuba bonna ababonyaabonye eggwanga bagenda baggwamu? Nange simanyi. Naye nga all the same ekikulu kya byonna, lwaki abantu abagenda okulaba Jacob Oulanyah mu ddwaliro omu ku omu bayogera ebitakwatagana? Ruth Acheng Dr. tugamba Oulanyah is stabilizing, tanafuna any medication ne tukikkiriza. Naye ate Monk Anita natugamba no, Oulanyah is missing his voters in the parliament, njogedde naye ali bulungi, is improving. Netwebuuza, what is the relevance of these two people? Beboogera bikontana. Naye omugezi abadde omu, Kaye Wisdom amwita owinyi doti, owinyi bikoze bitya. Tanaba kwogera anything. For the first time abadde mugezi, bulijjo batulimba. Nobody Monk baita mawube, tanaba kwogera. Ekituufu kye ki? We tugende ge waka Wisdom tugambe embeera eno ye agiraba atya nga as a political analyst at the same time social analyst. Temeonya wakitaddeko shades zino nati enfufu ebeera nnyingi otutuukire ne waakayika yabeera wala twabagamba muzi ennyumba ye gavumenti yagikwata nemujjako services, nemujjako passport ye, nemujjako buli kimu, ne kalina yagaana okuggwa. Kakati bwe tuvuga ne tulinya boda ne tuuka waali Katonda yamanyi. Ntaddeko shades enfufu yanyingedde nnyo mu maaso ne Katonda ko lwale tuli wamu naye. Twabagamba ennyumba twetaga you guys come across tukwatire wamu ennyumba ya Kaye Wisdom eddemu okutambula. Abayaye bamunyiganyiga talina kakyalina. Babagamba ayagala amata abakitegereza akuume tutandikidde olunaku lwaleero. Kaye embeera eno tudde okulabagana nange ennaku mweri netowulira nnaku nnyo. Abalabe baffe they are ready to help tukukwatirako tutambuze ekintu kino. Babuuzeko tutandikira. Tekaawo Tony twagala oveve wano mbuotambula obadde ki? Owaye yeetooloola abantu babuuza Tony gwe mbanjogerako tuli abantu bamaze okujja ali ku kikomando fenjala etuluma naali ku kikomando kyembuuza nkubuuzi nekyembuuza tokitegedde. Kwe bali mulira nno talabye nakulaba mbo kwe bali naye bali naye abatulaba amanya gange nze Kaye Wisdom tabano omulale yakula ku matomu tani mazine seriraka bulijjo mbajjukiza ntwave nga isingiro ne tuyingira wano Buganda tuli wana basabasajja kabaka ne twatukane nge twasikyusamu bine bali bagamba nti n'oligwa wendigwa ffe tugamba tumala kuggwawo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nanteetwa cuucu byonna yasembayo. Now ono mpadde mpulira ng'oyogera ebintu nenga dokita olinga otamanyi nsi Uganda ngeri gyegendamu etambula vice versa. Wano Uganda ani yali ayogedde ebikwatagana gwe mbuulira for the last 15 years President Museveni mbuulira nti he has been consistent on one thing, just one like this. Okujja kati bonna bagagawale prosperity for all mbuzi bite abitata myoga niyo community because bitya all that kafankunali kagwe mbuulira the statement kafankunali na kasasiro yenyini gwe mbuulira that President Museveni has been consistent on one thing. What is that one thing? Nange simanyi. Ekintu kimu kyokka kyemmanyi kiri eki kimu kyokka kyagayibwa na Uganda temunkwatira kubabbi temubakwata. Yali takyogera naye ng'ebikolwa bikyogera nti temukwata kubabbi baawano. Paka oyavaayeko n'akigamba Betty Kamya tokwata kubabbi. Abantu bali balowooza byakusaaga nti kubanga bw'ogamba tokwata babbi kitegeeza directly owagirewo ababbi baawano either baluganda bo bakuyita taata kojja ndowooza n'abamu bamuyita ssenga jjajja byonna kale okujjako corruption okuwolereza ababbi kyabadde consistent biri yali takyogera okuwolereza ababbi has been consistent kyabadde consistent nnyo babbi bamekayi baali bakutta abamulinaani tewali paka we yatuuka n'akyogera. But tell me any one thing President Museveni kyabadde consistent amagye genyini getwali tumuwanirako nti akoze gavumenti gakuba abantu. What is that one thing? Naawe tomanyi hati kyenkugamba bombardier zizo zitandise kutwala abalwadde batuuka eri ne zibalinda kumndoza zirinda case balojji bajjeekatu ekitegedde what that one thing
Bombardier tutte omuntu emulinze gomanyi nti ennyonyi buli wepakinga ku kisaawo okwo esasula paka n'abazizo givuga bapayiroti abo balaba bwe bajja mu nnyonyi yonna n'egwa Uganda babajjawo batwala mu ziwoteri za bbeeyi bazisula mu 5 star kakati abatwala Bombardier babadde ku sente z'omusolo we Uganda kati what is that one thing tekyali kati ebintu byali nnyo wano e Uganda byali nnyo olutalo lwa Russia ne Ukraine terunatandika. This NRM government does not even have a solution ku miwendo okupaaluka kw'emiwendo mu Uganda. Ekyo kikulu nnyo. But yavuddemu nti yagambye bannange olutalo lwa Russia lwatuleetedde ebizibu kyovula emiwendo gy'ebintu gipaaluse. Museveni alowooza akyayogana bali abantu abakeera okulaba bukedde. A long time ago. Kwegamba nti nno tuli baasaamirivu bambi alowooza tuli bamawube kwega kutulimba ebyo twavaayo dda President Museveni tetukyali bimawube wabisigaza mu NRM. They don't think ebintu bya Uganda byalinya emiwendo gyalinya before the start of the war in Ukraine. I agree with you. Fedde tukera kulaba bukedde mbuno tulaba ebyo bintu byammwe ebyo byemulaga abakozi obuzannyo simanya biti ebyekisiru. No, tuba ku masimu gaffe tugula data, we are following international event, tosobola kuyimirira kulimba mbwe ebintu bya Uganda birinye lwa lutalo lwa Russia ne Ukraine nga byalinya dda. Let me give you an example. Please do. Mu Uganda one bwe twabera mu lockdown amafuta kino nkyogera bulijjo gagwa mu nsi yonna nga one barrel egula $3 barrel one barrel bipipa birimu liters 1340 one barrel kati yagwa ngegula $3 Uganda mafuta tegakka mu lockdown n'okutuuka katona ko bale omanyi tegakka petrol senseni zaabwe today one barrel eri ku $8 one barrel liter 10 plus liter 10 130 liters $8 tewera na $10 tewera na $10 tuli nga crude oil ne mu Uganda wano mu Uganda liter emu egula 15 esusa almost $2. Absolutely. Nenga one barrel ne mwana bano bafala batubbi bana obaba na Uganda kati kale katugambe bwogula li crude oil liters 13 nozigula $10 liters 13 nozigula $10 kale katugambe okutuuka Uganda liters 3 ojeka expense zonna osigaza liters 10 liters 10 ezo naye n'otuuka Uganda n'oseera banna Uganda amafuta. Otegede chengeza ku I get your point. Nti ogenze oguza amafuta liters 13 emitwalo 37 liters 13 ojigu chiri okay. Yeah, it's okay. Mtwalo 3 meka 37 no jirete Uganda neno tuke Uganda no sera abana Uganda amafuta gwenga buli lito jibaguza 10 meka 5 they don't even quadruple. Oba they do what? Chevola wanagamba natandika okukkiriza abafuga Uganda siba na Uganda. Singa baloneka singa batulumirirwa. Kye nkugambye kankuye ekyokulabirako. Kino nkyesibako mugende mu kinonyi. Rwanda omuntu aguze emmotoka empya oba Benz oba 2022 asasula emisolo mitono. Era baddira emisolo ne bagiteeka ku mmotoka enkadde. Uganda is a vice versa. Why? Bamanyiti emmotoka empya bo bazigula ku ssente zaffe. Chovola juzi yagule motoka nga 3 nebezegabira bonga bo ku sente zaffe kane baddira fa abanaku ne bagamba abanaku be Uganda tukoze tutya bagule motoka nkadde kuva Japan bobotako emisolo ero grandiyo giraba oba rufadi Japan eri mu dola ndowooza 4 milioni teziwera na 2 za Uganda empya okutuuka wano eri milioni 4 misolo niani akikola Gavumenti yamwe kati so discussion eriwo eri ku misolo. Let me give you an example. Gavumenti ya Uganda egamba ejjo musolo direct tax ku buli lita y'amafuta
siringi 1300 palita ibanange palita yo ate sigogo katuli gumu gubwe gutini 1300 katu buli gwonywa bwoti 1300 basoka dujjako buli lita nga direct tax yes tetunnabala misolo mirala tuli ku that direct tax buli lita y'amafuta gyogula 1300 soka gwa wali kati padde tukosa lita mmeka na sente mmeka zibafuna ekitone nnyo emitwalo 5 omuntu omu kati kyenkugambye Uganda bana basajja bagibba mu bubbi kyeka bazaalibwa mu Russia nti bana baba bagenda kuddayo abakulembeze ba Uganda si banna Uganda ba Russia bagenda ati ba Ukraine ba Russia tolaba oliwe ya tweeting anga awagira Russia naini ku tweeting wano ba Russia Twitter field marshal field because of it ya abakulembeze ba Uganda si banna Uganda ba Russia tebalumirirwa abantu ate aba Russia bagenda kuddayo eri muzira babere muzira Russia ne katonda kati oyo mugambo otya otegedde sala bafenga gwe Kaye kati kanso kenchiddemu ekyo pulidde okyogerako banna Uganda kambabuulire mu Uganda muno mulimu bannabbi waliwo bannabbi katonda be yali yeesiga kasaba agenda ku mirukadi ya President Museveni katonda yabagoba kyovola tulina bapasita bangi basiba mu State House babakuuma na mundu babakuuma na sefusi bali tobamanyi wano abali abamaanyi nga batambula mukama ekyo kya mukama kye kibabikka right now batambula n'abasefusi ayingira katuuto omusirikale nayimirire ennono nayimirire ne maaso nga bana tobamanyi kyenkugambye kati mukama nalonda ffe bannabbi abali mu Uganda tulaba ebyo mu maaso ekintu ekyo kankibadiremu essaawa zino betwatumanyi nga bannabbi nga bakayanja babakumisa na mundu naye Kaye wisdom mwana omulalu meka nyamata mutomali mazzi nabbi biriyo kwa yagenda natugamba ndira kamba jukize watugamba nti bana abatufuga omu agenda tongo kabwatinga kitufu banatera okugwa ate kankubulira ekintu you not besides the wait for the worst waliwo okufa kwenesunga haleluya nabbi waliwo okufa okufa kwenesunga amina okwo tugenda kusala ente zigweyo erwakitura tukashe waliwo okufa waliwo omulambo gwenesunga banna amaso gannuma waliwo omulambo gwenesunga okulaba guli mu bbanga gunatera okutuuka gwe gulowooza mbugenda kuwangalanga simanyi enfudu z'emmengo simanyi mugambe simanyi let me tell you something waliwo omulambo oguli mu kkubo kati kambabuulire katonda kyasobola okuwa Uganda yes sebo kwe kusoma kye bayita seasons and times ebiro n'ebiseera kati katonda nze akimpadde kusoma biro na biseera nabbi Kaye wisdom ayogera kusoma biro na biseera amina bano kati mwe kambabuulire simanyi nawe nsobola bagamba olunaku olukeera lwe babala peni yangerwa olunaku olukeera lwe bakola ki otegedde esebo ebiro n'ebiseera biri mu kkubo kansooka ekyo nkikomyawo nja kibanyonyola ku live kye bayita ebiro n'ebiseera n'ennaku ze babala nkunyonyole kakati balage olaba kino ekintu ono monitor iyo yali wakuddi ennaku z'omwezi nga zeezo olwokubiri olwajjo inate olaba bulungi monitor olwokubiri agamba atya akantu kano kasesa badidde amalwaliro 3 mu nsi yonna gegaali gasobola okujjanjaba Oulanyah. Germany abantu bakimanyi mu nsi yonna yemu ku nsi esinga okujjanja ojjukira twabera nakabira gundi wakabaka Uganda okutwala kabaka either Germany oba mu Israel yes. katonda era twawuzika abatutte Germany bwekyaliira kati era ne bana abalwadde bawana basinga babakungoloza batwala Germany wana ne Oulanyah kati Oulanyah ensi zabadde 3 esobola okujjanjaba ekirwadde kye esooka Bungereza Germany eri wakati ate eyokubiri France eyokusatu Iceland kati eyokuna America kati uli akantu kano
okuva Uganda okutuuka German waliwo nedda ssebo okuva Uganda okutuuka German approximately sawa 7 okuva Uganda okutuuka German approximately sawa meka 7 hours kati ndeete endala okuva Uganda okutuuka France sawa 8 kino tuli ku monitor kati nkubuulira tuliko evidence okuva Uganda okutuuka German ewali eddwaliro minimum tulwala amalwaliro gali ana mu nsi yonna agabadde gasobola okujjanjaba Oulanyah German, France, Iceland na America. Naye okuva Uganda okutuuka German hours it takes 7 hours sawa 7 okuva Uganda okugenda France sawa 8 that is the direct flight otegedde okuva Uganda okutuuka mu Iceland 10 hours maximum direct flight nga bombardier zaffe babala on good weather kubanga era yabadde good weather okuva Uganda okutuuka Seattle mu America ku direct flight maximum esawa 17 aba yafudde danga agenda kati oyina omulwadde omuyi bakugambye okumutwala mu emulago nga omujja kololo n'omutwala eggulu n'enira omutwala nga bakunyonyodde nti ekirwadde kyalina basobola mujjanjabira emulago oba eggulu oba enira ali bubi ava kololo mu kifo ky'omutwala emulago gwe n'omutwala enira tewamutwala naggulu n'omuvuga paka lira bali bagala afe ekibu kati goli mu ansa laba nno tone watunula bali bagala afe komando tone bino byenjogera akusa kikomando lulu n'olupapula Oulanyah bali basobola mutwala German surviving 7 hours esawa 7 kubanga ali bubi bali basobola mutwala France waliwo esawa 8 bali basobola mutwala Iceland kusako bamuvuga paka mu Seattle n'amala esawa 17 nga bali mu bbanga ngaba plan ga faddi n'abasajja bano kambabulire ekintu tubulire bw'ojja kumwizidde omukaye waliwo abantu abankubidde era onjukiza nenjogera nombuuza ebyedimasa bituuseewo bya smart kubanga nasuubiza abantu ku lwokusatu tindeeta mpapula ze wano kati era kyenziraku kansoke malirize kino the question is ask lwaki Oulanyah bamuvuze n'abeera mu bbanga okumala essaawa 17 bali bagala afe one of the answer kubanga omusajja ali bubi soko mbe German basoka bamuyingizeemu aguuma tukwatirire tugambe tuve wano oba tuba tusigale wano ffe tukulidde maama wange yalina eddwaliro ku kizinga bakiyita Lwennabatya kyekizinga kye nasooka okulaba kiriko ekisaawe ky'ennyonyi it is owned by abasajja baganda bayita Timothy Lwanga ne Meja oba yali Meja oba yali Lugobe ne Timothy Lwanga abeerako MP we Kalangala ekizinga kyabwe bakiyita Lwennabatya maama wange kwe yalina eddwaliro nga terimanyi na health center free edda nga health center individual nga yina eddwaliro ye eddwaliro nze nkulidde mu ddwaliro bwenti nga si clinic eddwaliro ng'abantu babajja mu bizinga biri ne babateeta ku bizinga bya muzeeyi wange actually singa maama wange teyefiisafisa mangu nalina kuba musawo neyefiisafisa mangu singa maama teyefiisafisa nalina kuba musawo kubanga buli luwummula nagendanga bwenti nga ye tusiiba wali yateekako zi solabitya kanga abantu babajja mu bizinga ne babaleeta waliwo omuvubuka omusiri yerabira yakuba dive bali bakuba dive n'akuba dive ewantu kumbe wakubye kumpi weyagenda bwati mazzi omutwe gwayingira mu musenyu kati bano balaba tadde ne babeeraawo nga kino half yayingidde lyali oba ttose oba ki kati ne bajja ne bavugana okumujja mu butuufu nga balaba mulambo bamuleeta nga bamanyi omuvubuka mulambo muzeeyi yabeera ku muvubuka like 5 hours just nga akyawuliramu akatununsi katono omuvubuka n'erinnya ndyerabidde kuba yatunoonya like 5 hours nga gwomanyi okuyingira mu mazzi n'oyingira eyo bali ne balagamba omwana akubye dive ne bali banne nga bakamba nga tavaayo wansi bano ne bava ku lukalu ne bakuperya ng'oyingidde
kati bwe batuuka ali bano ne bagwayo bakwata bigere omusika obusisi omuntu obe yatasobola musikayo kati ffe bazadde baffe tebaali basawo bano abamu abagwirana bamutwala emubende ebalakisi y'aba casualty kugulu kumenyese bakubidde eno ate ebiseera ebyo byali byalakwena ng'atuse n'ejjinja nga be baleeta wali muganda wange wemba temwekakasa busawo bwammwe ogenda kutta abajaasi baleeta ba casualty nga buli kugambye nga emergency ziringa emergency kati gwenyumyako bwenjogera ku by'obusawo wadde saabusoma naye nina okumanya mu kyo tosobola kuddira muntu ali bubi n'omugamba kamuvuge ennyonyi mwabatamanyi bya nnyonyi okuba mu bbanga eyo muganda wange gwekyanga ekyokusaaga kyeta plane fatigue eyo mulimu turbines ezo oli mulwadde muyi naye mutuuka ne bakunyanya bati empewo n'egira bweti oba ennyonyi nekkamu bweti ng'oli mulwadde ebyenda byonna n'owulya nga bifulumya. The question is lwaki Oulanyah tebamusooseza Germany ew'essaawa 7 kubanga ekintu kesi yabadde emergency n'omuvuga paka mu America. That is a big question. Kyova olaba bakiyita batya kyova olaba omukulembeze wa Arua ye kabaka waabwe omumoli njagala ompuliriza bulungi ye mumoli yavuddeyo bwati ku TV nga tatumye muntu n'agamba bwati bannange njagala okubuuza ebibuuzo bino lwaki abakyoli buli gwe bateeka mu office just a few gundi months afa ate naffe enfa etategerekeka n'atandika obbasoma n'abamuze mbadde sibabulirangako ne baleeta actually did I know nti yali ayume tiafiira mu accident yali speaker kati nze I didn't know nze nali nkimanyi kati nenga naye yayogedde nga kabaka si katikkiro waabwe kabaka nga yasoma ayume na kita tu naye nyini nayogera ekyataata we nti nze speaker yaŋŋamba mbampa obutwa nabeera mu nyumba 3 days nagamba kafe Kaye mumusabire naye ekifuba kimutta bamusindikidde COVID-5 sikusaba osindikayo ukawosaba n'osindikayo kasente vako ebyo byogamba nti nno Kaye wisdom nkwaga omuntu asobola ko Kaye wisdom nkwagala nnyo kubanga nkwagala nnyo wisdom nkwagala nnyo njagala ne ku sente zo otegedde bane muyigo okuwagira abantu uri omugundi yankubidde nangamba dankani wisdom abantu bankubira wano naye bakutya bannange bamanyi oboko kati tone temusanga mu nyumba bannanga I have a life bino byolaba njogera wano ffe twakambwala ensi yatukwata kodda ninze nyina nga wansanze mu swimming pool nga ntadde ebigere wali nga mpuga nebone mumulowooza nti nomba mukawo bwenti oli musajja nga naye wisdom kakati gwe n'ofuna omukyala oba okikola otya nkikola ntya okikola nga balina kikola wulira ono nkikola ekintu kyennyini so saagala mugabe bannange wenkubira wisdom oyo n'abamu waaliwo mu bulogo bwali butandika obbalimba mbwe muweereza wisdom sente e Uganda baba bakutrackinga mbuno bajja kutrackinga kati mmwe kamba buulire bw'oba oli awo ng'ebyo byoyogeza kitegeeza toyagala kugaba ku sente zo g'omanyi ku bantu abatuwadde ku data abantu bangi batuwadde ku data ano owuli abo bakwata nsiba wano jassa abantu mbagamba buloni makanika gundi muvowala yakava akoma wana Uganda emirundi ngena yetumuwogera vowala yes katisagala wekwase abaana abo wembasindika ku sente batugamba batrackinga abo babloga ababagamba ebigambo ebyo bakolera enaalibo kubanga babagamba mbu ba wisdom bayimiriddewo ku sente zammwe osegedde kati oli agenda nayimebweru banaite muweereza aba wisdom sente boziweereza trackinga naye gwe n'oba mu America oba Europe mpuliriza bw'osindika sente ku Sendwave nekiro kati kijjawo dokita abantu kati naawe bagenda ne bakoti eyo channel y'aba politician oyo dokita tosobola balimba Sendwave Uganda NBC Uganda mbisi nnyo bw'osindika sente ku Sendwave tetulina even a technology esobola okumanya nti osindise sente ku Sendwave teri nayo there's no mobile money here n'ekintu ekirala nawulidde omuntu aŋŋamba nakyo si kituufu let me tell you fe abali ku WhatsApp
bw'okubira omuntu WhatsApp call Uganda tetulina technology tracking that call bakulimba fe bangi nnyo abantu batukubira mu government akweza kamasi nagagenda ku WhatsApp call nakubira ng'ali mu government kati nammwe mutukubire ku masimu muleme kwekwasa wisdom batugamba omanyi batugamba ebyo balimba woluno mulala banange omanyi wetujja bagenda tukwata bagenda tukubamba sasi bwenakuweereza sente mbu ngenda kutuuka ku kisaawe mbu bankwate nedda tuleme kuwayiriza ate bitaliiwo obwo buloga bwenaale bwabalimba bwambala enkofiira ziti ne bubalimba obwo bulina obulevu obweru kati baako kyoyogera lwaki nokukyogera ekikulu kyabona kibe kiti waliwo serious issues olowooza lwaki Segirinya wamu ne Alan soko bawegundi mbeeko kyempandiika wano what is Segirinya kyoyagala okwogera mwabatu abali ku this program twebuuza Alan Sewanyana awamu ne Segirinya bataddeyo their call beetaga kwesimbako ku speakership and deputy speakership mu ggwanga lya Uganda naye it was my surprise omulamuzi nagano obayamba Prado chali kwecho Segirinya's pressure nerinnya agendako mu ddwaliro baganyera okumujjanjaba nagataliiko nfuufu Kaye waliwo kintu nabaddeko ne ali haji njamwogera ali haji mulya nnyama natugamba nti mukwano gwaffe ono gwe bayita Ichuli Isma watuuse atuuse awaffe nnyo namugamba Isma tozalangako nagamba kirabika tayi obanchi ogere tekiraka omuntalinga obanchi ogere nagamba batakola kakati Oulanyah nkimaze bulungi yakimaliriza Oulanyah ate nekino kankiddemu ku Oulanyah mugenda ne mugamba abanozana abakyoli abo mbalaba bali mu kuwanda ebigambo bagamba gavumenti eno etuyisiza ekifo tukyagala kyabakyoli ebigambo ebyo singa bibadde byogerwa Baganda singa ngongwalizi nezenare singa kati buli omwaka Abaganda mbalaba basosola Abaganda bantu mwabenare mulekerawo okusiriwalira ku bantu Abaganda mulekerawo mu bantu mwa gavumenti okusiriwalira ku Baganda abakyoli kakati bali wali boogera gomanya abakyoli kibali mukoga abakyoli batakaka kugambye ne statement ezimu mzee monitoringa wano ku simu statement ezimu bagana TV zogerako abakyoli bali wali bonna batakaka now the thing is singa babadde Baganda katugambe singa omuganda yabadde speaker nafa Abaganda ne batandika okwogera abakyoli bye bali mu kwogera singa abantu ba government bonna agannyo gali ku Baganda mulaba Baganda basosola mbalabe basosola kati abakyoli tebabagambako actually abakyoli kye bali mu kukola kituufu why a nation like Uganda nga it's combination it's of different ethnics nga tribes za njawulo otegera ekintu ekyo we batuuka okulwana n'okudimandinga olina kuddyo why tosobola kuŋŋamba nti abantu ba tribe endala buli we babalaba mu abasinga okulya abalaba tribe egi mwe mwegabira ebifo kati juzi waliwo mu ministry of education family ya era ewadde muntu waabwe kati mulowooza abantu tebabiraba nga mwegabira ba region emu barapisi ba Uganda ne DPC basinga kuva ku kyalo eki kimu mulowooza abantu tebabiraba kati kubanga mmwe ebintu bifudde tribe omuntu wabalwanira ddala n'agamba naye ngaffe abakiga ngaffe abakyoli ngaffe Abaganda naye Abaganda batuuka obyogerako mu bivuma kati abakyoli bali mu byogera abakyoli ekiri ku radio z'eggulu maama nyabo bali kweki bali mu kujjanjaba butwa Oulanyah bakibuddeko bali mu kwogera bika bya butwa ebiri mu nsi nedda eky'Oulanyah tekiriiko ki kabaka w'abakyoli yatugambye newamu n'atubuulira ki Oulanyah mwamuwa butwa ekyo kyawedde ekirala Acheni n'agamba Acheni ye minisita wa health mumpulirize bulungi nnyo mwe bantu era kyovola nze ngenda ne mbagamba mu bantu mmwe mutuwagire bino ebintu si byakusaaga nze byenjogera ne ntula ne dokita wano
gwe wandibadde obyogera naye obitya kakati kubanga tubyogera gwe beere tukwogera byolina okwogera naye tuwagire n'ensawo yo otegedde mutuwagire ku data mutuwagire todda wisdom tukunyumirwa nnyo gwe n'okubira wisdom mbadde nkubuuzaako kubanga nkwagala nnyo va ku ebyo leka okunjagaza ebigambo wisdom mumanyi njagaza ne sente zo tokuba simu katokuba simu kale bwoba tonjagaza na sente zo tokuba simu kubanga ojja kundetera stress wisdom tukwagala nnyo do you know what it means ng'oli e Uganda onaakunnyonnyodde nga passport bica byonna byonna babiggalawo za akawunti naye nga gwe oli mu kunkubiro ngamba wisdom tukwagala nnyo omanyi wisdom tukutya omanyi wetukuweereza sente tutya okukwata ebyo biveeko tokuba simu kati ajesonyo anti nkugamba gwayagala anti kakati gwe wuliriza kyenkugamba kyenjogera ndi so serious tetuli wano mukaani abantu bakuba masimu dokita oyita mu bingi we are not inviting people dokita olyota webale kukyaza wisdom badde mutunyumira nnyo kyembadde omanye ndi wano Abu Dhabi ndi wano mu America mwe muyiga okuwagira abantu waliwo ebintu ebimu bye tutabagamba nze mbabuulidde kyova olaba mwabali eyo oba ogamba okuwagira wisdom kuba ku simu nze nsoma essimu yange n'ogikuba ku WhatsApp omusangako kubanga njiwa Charles Atwine Kasinje Martin Ochola ne mbagamba mba mukuba bino ebyogerwa ku channel zino Kaye YouTube channel ya Kaye Wisdom official wa Flashlight byenjogera tebikwata ku YouTube channel ezo mukubirenze enamba yange eri 070 49 0701 494039 okeka kwetwala ku police nga bakuyise nedda njigaba kwe kuli ya mobile money era kasitola bako Kaye Wisdom sindika ekyokubiri njigaba kubanga saagala bakwata bano basemu ayi kunoonya banoonyeze kwa byenjogera bya I get your point brother now Acheni yagambye bwati tudduke mangu Acheni yagambye nti ebyaddala Oulanyah njagala muwulirize kino ekintu kya Acheni Oulanyah twagenda mutuusa n'okkutuka yali tannaba ku accessinga treatment yakyogedde muyenga vanno kocho ntiyakyogedde muyenga eyabadde Twitter between Acheng and Among I have them here onzikuweko bozirina kisomera abantu nze ngende waliwo akantu akamu kenjagala omanyi lumbu ye for the first time nga ogireta yangu banneetambuza linken waliwo kyengendo mpaka mwe lumbu yalina kyeyogedde kyengendo batuusaako ekyakabi sindika linken ku mukono gwo obagambe wisdom waliwo kyaleeta kati Oulanyah njagala mumala tutegeere kubanga abaganda bagambe wali omukati wabula muliro osegedde kintu Oulanyah njagala mumala olina kyoyagala basomera basomereko tuve wano sindikira muno omugambe tega wano lumbu yalina kyeyogedde ku kamese kana kalina obulevu obulinganga gundi stiri okay kanjikubuulire yangwa gundi Atwine yagambye bwati no not Atwine Acheng you know on her ku Twitter ye you know what happens Oulanyah is stabilizing tanafuna any treatment tanafuna dagala lyonna we are waiting for his body to stabilize vakwekyo Amongo natugamba mbu Amongo abantu babawula amanya gabwa nti galinga kyeki obagamba Amongo deputy speaker Amongo deputy speaker gundi ani health minister Amongo natugamba you see Oulanyah I've talked to him is respond to his medication and you see kajugenga ye you know he's just missing the parliament and is missing putting his bow ties but is improving kuno kusande omusajja nakawangamula kyema kinaloozezza nti tulina abantu abasoma abafu ennaku zino bali abo ali ogu oweka yungo omutegedde omusajja oyo anti bafuuse ye oliga yagenza okulaba nga hit agenda jimu bako kati wuliriza esebo Acheni ye minister tambuza link eno share our content everywhere tambuza share kubanga kyengenda okuddako nze Oulanyah njagala mumala nzire kukana akobulevu kati wuliriza ekintu kino Oulanyah Acheni minister wa health yagambye tweet ye eva kwezo nkadde bwe yagenze muyenga kubakungubazi n'abagaba naye Oulanyah teyasobodde ku accessinga treatment
mu bufunze mu Luganda olutonotono lwentegeera either he died without a treatment either bamutuusa oba kati okitegedde nti no baali batulimba bulimbi but accountability hati kyetuliko otegeddeko kyetuliko kati ebyolanya ngenda bikomyawo naye ekinyumidde kati omanyi eggwanga woolaba nga abali kulembera ebikolwa byabwe byawula mu mawanga abantu batandika okuddayo okulwanira mu mawanga gaabwe. Very much true. Agree. Kati olaba abasoga bebamma okutunda ebikajje Kenya. Right now kakati banywezezza obuwanga bwe balwane ng'abasoga. Abaganda abadde bakikola nga bagamba nti no Abaganda basosula. Ne kati abakyoli batulazeeko kitegeeza abantu balwanira mu region gye bava. It is not tribal. Bino ebabadde bakanga kati n'abakyoli baguddewo olutalo. Otegedde kati ebyo beboogera nkiddamu singa Abaganda be babadde babyogera ng'omwana waabwe yafudde singa kati abali mu gavumenti batwasamira n'ebinnyo byabwe Abaganda basosola kati kale mukigamba abakyoli I challenge you njagala minister omwestana akigamba abakyoli nti basosola mu mawanga mukyogere ku bakyoli ndaba omunaddamu musale north njagala minister omwestana oba MP omwestana okyogere nti abakyoli bye boogera basosoza mu mawanga ko abo bakyoli ate batereka waliwo kye bakoze mapenduzi lwakubanga tebakyogerako ewaabwe mapenduzi yagenze okuddayo bamututte kagudde bamugaye gwe twakutuma kujjako zaake kubizibu byetulina twakutuma kujjako zaake mapenduzi oyo yaleta ekiteeso kyajjako zaake ewaabwe kye bamukoze naye baguza amawulire gonna obutakyogerako amawulire gonna obutakyogerako oyo mapenduzi era ali mu Buganda yeekaza bwekaza era kaalye essente ze otegedde kati I challenge any minister oba MP omuwestana agamba abakyoli nti bawula mu mawanga I challenge you nawe onoyita mwakyoli kubanga ebyo Abaganda singa babadde babyogera nga bakomplaininga ku bakirumira baabwe kuba muzaata baabwe bandigambye nti Abaganda basosola bandi twasamidde ennyo naye kati abakyoli bakambwe kati wabeere waayogera nti abakyoli basosola mu mawanga kubanga be bali mu kwogera abakyoli balinga abalaga era segment zebawa zonna zisosola mu mawanga mpulidde ogamba nti Mawu tayogera nowinyi dolo whatever the name omanyi lwaki teboogera kye batuuseeko eri kyabakanze ne basirika Mawu yagamba yabadde yefudde tweet Mawu nga tweet Mawu kakati kyaliko tweet zakendeddemu we yatuuse eri nga bali kubanga abadde Mawu yatulaga ti Bobi Wine yakyasinza obubi e Uganda kati Mawu asanzeyo sebabi omulala ye tayogera akola anyiga bunyizi ye anti Mawu kabaka waabwe owabakyoli yavuddeyo n'agamba abaana baabwe babawa butwa kati Mawu abadde atugamba Bobi Wine mubi kati Mawu waliwo gwe yalabye naga Bobi Wine gwe ngamba mubi nga sabula ngono ate kuteekamu ekijageraati n'akusika Mawu yalabye kati Mawu kyovola tubagamba bulijjo Mawu vuma ogira okyavuma nnyo Bobi Wine omuggyako ekikolimo oba omukisa kakati Mawu abadde buli lunaku akeera kuvuma Bobi Wine mukwano gwe kati asinga bamutaddemu bwe batugamba kabaka waabwe nti omusajja bannange bamuteekamu kanyo kawulire Mawu why are you not treating to be seen Mawu why are you not treating are you crying to treating them Mawu watugamba nti oli wakabi mu treating obadde oli ku Bobi Wine kakati Mawu abakyoli banno bagamba nti mukwano go bamuteekamu kanyo kawulire how do you say about it Mawu where are you Mawu not to be seen Mawu Bobi ate gwe genda mu maaso ng'ovuma Bobi Wine n'omulala ojja kulaba ng'agenza ato
nagamba Bobi Wine omujjako ekikolimo baki omukisa kati mulumba ati wagamba myaka 2 gigenda okuggwawo nga mikwano gyo gyonna where Mau, why are you not treating? What happened to Oulanyah? Tell us something, Mau. Mau, tell us something. Why are you not treating? Ero kyali ku Bobi Wine ovuma. Oli Bobi Wine mugezi. Gwe mulumbe. Oli kasita katonda mfuka ka anointing. Kati waliwo anointing kati Mau bio luli. Olwa Bible luli mikono y'abatume why are you not treating? Wagamba myaka 2 abadde akatambulako omwezi omwe abadde amuyimirizawo ne bamulyawo kakati now nyina ekintu kyenjagala okuleeta njagala otambuze linki eno munyambe mutaginge isima kweno linki nyamba woba oli kumpi ng'omanyi isima mukubira essimu ono ngamba bulevu obulingo obutiyo nyamba taginga isima tambuza linki eno kati tuli ku isima munange nabadde ndi awo nga baŋŋamba lumbuye wisdom tegalumbuye omanye ekyabaddewo taginga isima taginga abantu bonna balowooza ng'oyo bulevu taginga abamuwagira n'abamulaba ennyo mutaginga ekyendeeta now mumpulirize bulungi ennaku zino tetukyayogera nga tutaddewo sente nambuuza nti yatugulirawo nambuuza yatugamba buli ampa ekifaananyi ky'omukulu bw'ati nga yagraduatinga $1,000,000 twanoonya ekifaananyi nga buli omu nga yagala kulya sente tekyabula twabadde tuli awo lumbuye n'aleeta wino wa isima lumbuye yisima tokyaddamu tulimba yisima bye yali atugamba musimanyi yasomera wa yasomera iri erisimanyi bayitayo Hassan Trobi actually before yisima kansokenziremu kino tudde nabadde nagamba abantu tonojjukira nagamba abantu ngenda kuleeta empapula Z master wa smack eza P7 ne senior 4 naye waliwo omukulu eyankubidde ngamba Kaye soko nyinyenyera empapula zijja nemga yesha abasoma n'oyo babulaza abali ku smack mumpulirize babulaza abali ku smack babulaza abali ku smack si bonna nti baagala bulaza oyo nze nagana omwogera erinnya lye saagala naddimanya saagala oba eddewodaati oba biddewodaati gasiya waliwo amannya ge tugenda okuwera mu Uganda wogatuma omwanawo byebisiraani owulira kakati naye bankubidde ne baŋŋamba omanyi nagenda ne ŋŋamba by the way you knew nali nga njogera ne Archbishop Lwanga yes nali nga njogera ne Archbishop Lwanga ne email ze nkyazirina okitegeera kati nagenda ne nkola live ne ŋŋamba Archbishop Semwogerewo otagamba ku blaza wa St. Mary's Kisubi ku Lwokusatu which is today ndeeta empapula za P7 neza senior 4 lwaki nali nzireeta kubanga yagamba omwana wa Bobi Wine nti he is an average student nga njagala mulaga oyo blaza kubanga empapula ze zina nga njagala mulaga wafuna mmeka mu P7 ne senior 4 gwagamba omwana wa Bobi Wine an average student naye nabadde ndi awo abakungu abamu aba Catholic Church ne bankubira nanga Kaye no kuba nadegera kiteeka wano the guy performed bagambyo ya eri masomero gawe muleke kulwa PTA muleke actually for the good of Catholic Church yes, abankubidde nabadde nziteeka wano wano kyenjagala obagamba omusajja oyo teyayita bulungi muleke ate otandika byogerako bireke Kaye nange osabuka nnyo leka ebintu nange omusajja namala kapitayi omusajja muleke nali nagamba bagera bikubola tandika P7 baba yenda to mwenda Kaye tutubis goite omwana wa Bobi Wine ana fresh tujja kuichuli nzija kati nzija kuichuli kamalize kino kati abagizi mu nsonyiwe bankubidde
ne bangamba wisdom ceasefire tolaga mpapula za musajja mbere nazireta wano. However kanziremu ne kano omwana wa Bobwenti afuna 14 afuna 11 kambabuulire ku St Mary's Kisubi abantu bangi nnyo abaana b'abakungu abayingira nga tebafuna na 14 bafuna 2. Eryo somero temuliwaana nnyo nalabye ne kojja Kashumba ng'aliwaana nnyo mufa abakatholiki no nguzi I know kubanga abaana basisa bange gye basomera nyina abaana bemmanya abaperforming obubi osegera nga basomera nga baana babaku temutuwaanira somero eryo. That is one. Tukanongose ne kino during Bukenya nga akyali headmaster w'essomero eryo St Mary's bangambye even now bwe babayingiza abaana ba senior 1 bayingiza abaana nga balina stream 8 muwulire ekintu kino muba stream 8 naye eyo intake buli term batema abaana bakoze obubi. Kitegeeza teri mwana musiru asobola kutuuka ku senior 4 nga mubi ng'akola bubi eyo intake webatuukira ku senior 4 baba ne streams 4 otegekye ngamba eyo intake babayingiza katugamba abaana bebayingiza mu 2021 babakola mu streams 8 naye eyo intake ya 2021 bagenda otuuka ku senior 4 nga ziri stream 4 bagenda buli term batema si kubanga okoze gwekaso osemba kuba no bakugoba ne wali yasema gamba 5 kati tebamugoba anti nzija kwoyo Bobi Wine omwana we yatandikira senior 1 bwaba yali performinga bubi singa bamugoba dda osegere kyengamba that is one. Kakati ekirala kiriwa ku mwana Bobi Wine kyenjagala okoge nayo kitegedde ekyokubiri mu mateeka ga St Mary's Kisubi kino kanti bagambe teriyo tteeka ligamba nti oba an average student tosobola kwesimbawo kuwa class monitor oba kuwa head boy oba naye waabaddeyo wali oyo headmaster yekka yatyasinza oswaza essomero eyo ng'ogyeko empisa z'essomero eryo zetuwulira eryo essomero era lwakubanga Catholic Church yankubidde nabadde ngenda byabya tuleete ne audio bw'abaana abamu be batankuula era kambagamba na Uganda ekyaleeta essomero ya St Mary's Kisubi okuddira kamera ziteeka mu dormitory kyali nti abaana abasomero baalina ebizibu nga waliwo ababibakolako ebyo nga tujja bijjayo ne baddira dormitory ne baseekamu zikamera kyova olaba omwana wa Bobi Wine bye bagamba enjaga. This is a recap. Enjaga tebagimukwata ng'ayingira yali mu kirasi ne bamuyita nti mukesi yo tusanzeemu enjaga n'ababuuza lwaki mugikebedde nga siriiwo. Kati obola Bobi Wine we yajja abagamba omwana wange yaŋŋambye mu dormitory mulimu CCTV camera mumpe footage nga mukebera kesi ye nga mulimu enjaga ne bayita yali akera kamera n'abagamba on that day prior to that day nti nno kamera zaali zivuddeko tewaliwo footage. I get your point. Kati oli musomesa mbuulya doctor oŋŋamba otya mukebera mu kesi y'omwana wano ng'omwana taliiwo 2 nga dormitory eyo erimu CCTV camera noŋŋamba essomero nga lya St Mary's Kisubi nti we baali bakebera kwolwo kamera zaali zivuddeko kamba bulemu abatalina CCTV cameras tezivaako n'amasannyalaze ne gavaako. It's impossible. Yes teziva kaakati ku lwa Bobi Wine zaavaako era footage taliiwo otegeze ngamba kati kansembyeyo ne kino nakirabye kojja wange Gashumba ng'akyogerako kojja Gashumba abadde ku NBS n'agamba n'ogamba bwoti nti Bobi Wine yayogedde murongo forum. I'm just disappointed about your statement. Kati bannange wagambye nti sister wange asomera na miryango bannange ife wadde tetwasomera mu masomero ago naye tulina abaana mwaga amasomero sikyakabi nnyo nga wekyali ku bamaama baffe tyosomera ennamiryango n'amasagari sibe Kisubi kikyakola amawulire leero. Let me tell you sisobola kutandisa mwana wange mu kindagata ne wapi wano ne mutwala mwaga amasomero. First of all amasomero genda kulino eno gye balamaga bakyatula ku bubbenki na mugongo nagendayo ng'omwa Emma apita kojja nentuuka nga baana batudde ku bubbenki nga ŋŋambye mwana wange nemuga sisobola namuyisa ku Green Hill nemugaba mwana wange atandike nasale ng'atula ku kabenki. It's impossible. Ebibe Anku Gashumba tebakyawana masomero sisobola zaala mwana wange ne mutandisa mu P1
oba nasali ne mutwala mwaga amasomero gaabo abaana b'ennaku zino service simanya bwe baba kuwa omulimu tebagamba nasomera namagunga. Who do you know? No one. Osegera kisegeeza kati temutuwanya masomero gammwe gamwirigali g'amaanyi ku bazadde baffe tegakyali service otwala omwana wo nga mpasiba kawunga na bijanjalo mbulwa kubanga asomera namasagaali sha abaana baffe basomera mu masomero ga milioni 2.8 milioni 3 milioni 5 liri nesomero liri wano ng'ogenda ntinda ng'oli ku Northern Bypass ova Kaleerwe no eryo gendo labe basasula mwaka liringa lya Bulaya buli kimu kyonna kyosanga mu ssomero ly'e Bulaya liri mu ssomero bakulaga sente ze basasula mu $. It's a billion of ebyo Uncle Gashumba nalabye ngoyo ekyokubiri Uncle Gashumba just banange mbasaba nemba muwolereza nnyo just njagala Uncle nkuwabule mu katono fe masomero gaffe kyebayita PTA omuzadde mwalina okwogerera ensonga yonna Dr. Kitegedde guli musomeso tokimanyi. I understand. Uncle Gashumba n'abalinga mmwe tononya Bobi Wine nti yabadde Rongo Forum ekyatekesawo kye bayita PTA nti omuzadde waaba n'ensonga ajogereraawo mu bazadde banne era nabe Uncle Gashumba nga ali ku NBS nga Uncle Gashumba oba obadde ki mu PTA muyogerere ensonga oterete mugamba era mfe abaana baffe bali mu serious schools singa otuuka ensonga ng'essomero katugaye ligenda kwongeza school fees lina kye lireeta balina okuteeka batica bagenda okudifendinga ekintu ekyo kubanga musolo kireeta ne bakigana mu PTA ne kigaana okuyita kati ogamba otya Bobi Wine nti yayogeredde mu Rongo Forum. Actually Bobi Wine nze mwewuunya mugumiikiriza na nnyo yagumiikiriza omwana w'ebbanga eryo lyonna paka we yatuuka mu PTA osege kyengamba kati naye kino mukiwulirize wiiki eno David Beckham yabadde akola akalango Adidas ne basiba street ezo ebungereza njagala okulaga how big the guy is. Abangereza abazungu nga bali eri babasi omanyi street badges tebagisiba bwe bati tutambulyawo baddira waliwo sengenge buba butimba basoro buteeka katugalenga olaba beni kiwanuka ne babuleeta paka eno ku wandege okuva eri mu paaka nga tusobola kusala street ezo. David Beckham akola kalango kati o David Beckham gwe batatuukako nga n'abangereza bamwegomba mutuukako naye nga bataddewo basibyawo bati ng'agenda kukola katugalenga ku Bat Valley Theatre basiba Kaleerwe ne basiba neno ku paaka empya n'enkadde wonna ne basibawo ne baggalawo otegekye nga weekend is it yesterday? No, yesterday by the way. Yabadde akola kalango Adidas kati labayo oyo David Beckham ye yali ayogera n'abaana ba Bobi Wine tovola baali balina okuba abaana ba Bobi Wine. Otegekye omuzungu asobola kubeera nga w'amaanyi ewaabwe naye nga amaanyi ge gali mu ssente. Abramovich tebasobola kuggala street za Bungereza tebasobola. David Beckham kugambye yesterday yabadde akola kalango Adidas ne basiba street 2 kati David Beckham wakwata essimu okubira abaana ba Bobi Wine kireetera attention ku zino gavumenti z'aba dictator okuba ekintu ekyo kyekibadde kikubye omwana wa Bobi Wine ne batega enjaga mu keesi ye ng'evaawa ye anti nkugambye naye otegedde kati tugenze ku Isima waliwo atagenze Isima waliwo ngambye wisdom leka simaka obuzibu buli ku headmaster ati yaliwo buli wabaddira abantu babone babateeka mu institution zigwa kati mpuliriza tandise Isima abeerewa atereza Isima Lumbuye yavuddeyo n'atugamba ate nali nabagamba mwabangoberera ne wali wamwesonyiwa kati anti tuwagala muggalawo Lumbuye yataddewo miliyoni billion milioni 2. Yes sir. Ekisooka Isima gwe yavumye mwana Bobi Wine Isima all access leta kwendi leta gundi paslip ye ya senior 4 ya Isima bwoba wayita agenda kuwa milioni 10. Lumbuye yatugambye Isima we yali ajoininga A level yagenda kunasa n'afojinga ebipapula
era yafuna obuzibu mu senior 6 bakizuula tepapula byewaayo byali bifu ekyo kimu ekyokubiri Isima Lumbuye n'atugamba Isima tasomangako diguri Makerere ejo tuyita ya Bicom external no wonder nagamba omusajja wa myaka 69 ekyo kintu bakiteekawo juze ekyo Bicom external basiterawo baana baavu oba wayagala okukola Bicom nekayati toyina sente ate n'ekirala abaana babaavu kambozeko Kaye batugamba nti there are different between religion tuna matu manjawulo westerners we are good at malicing you're westerner like me are you malicing no ye numbers yatuyigiriza yateekawo milioni 10 za trema ekifaananyi ky'omukulu mbadde manyi wa malicing tuteekawo nze saakugamba emitwalo 5 nagamba waleeta Isima ng'afuna buna mu P7 mu emitwalo 5 Isima yagamba yafuna buna newe yali ayogera yagamba yafuna kamu mu math SSC n'afuna bubiri kati yakola subject 5 n'afuna mu yakurijimu yakola subject 5 yali ayogera live Faruku yajipereza yagamba nafuna kamu mu math nafuna bubiri mu SST gwe Solomon yogera ki nenga ate obuna yerabira math nemugamba woleta certificate ya P7 ngafuna buna kwa emitwalo 5 kati Lumbuye yamugambye bolete ya senior 4 nga performinga bulungi nga tewagwa nkuwa milioni 10 boleta degree yo kati sibya kwogera kyenagamba kana kasajja akalinga akalango kana kabere student nti ka kusoma degree ate kwogera linnya tota live yange haka kalinga akalango kakati Isima boleta degree bamwa milioni 10 nga nange nyongera kemu bogambye hadi kati trend eri tokyewayiriza wisdom ogamba wasoma kino tulage jayo sente zijje otegedde ekisinga obukulu kikino Lumbuye yamutadde milioni 2 1 Isima senior 4 yagigwa 2 taina degree jabadde atugamba tajirina waleeta degree fenna tugenda nze asooka okunoonya esimu ya Lumbuye nze ntidde n'okutya kati kitegeeza ab'NRM ojukagamba nti ab'NRM bewayiriza omuntu w'NRM asobola konjekako ekigambo nga kyabulimba kati ekyo tone jangu njogere kino kubanga bannanga mwatagiza Isima era bamutola program etambula taina kati ebintu biri omusajja Lumbuye byeyogedde bingi nnyo n'aleetamu n'ebya Sweden ne Kaye yamutwala Sweden Isima yali amugulidde okumutta naye kati nze ekisinga obukulu kyenjaga okwogerako Isima milioni 2 jangozire 2 tasobola kugulamu bodaboda nga zizonya oba n'agulamu akayumba kasulamu era batugaye talina waaso ne munnowe eruwa ne munnowe n'alema omukazi alina ababeere yamugaye tolina woosula kati balina milioni 2 Lumbuye zagenda omuwa kati ekisinga obukulu za Baganda people naye ojjukira nakuteekawo milioni 4 nonyongerezako nembagamba munyagwa jona atambule ng'omuganda tabera nk'omuganda munyagwa zamulema okulya kitegeeza abantu abamu abeeyita abaganda janoti baganda kasomulaba ng'alumbye Kyagulanyi wuliriza nze ojjukira nagamba nti no Isima ogende Sweden yayita Burundi nafuna info Isima nga sitabera nk'omuganda omwana yaleese wino tata we yava Tanzania ndoza ebalundi abagende Tanzania Malaysia anti bino kati bya sente kyovoola babuli dakika kanako kaineko ku Bob Wine era n'atugamba ekijja ky'Abayisima kyatandikirawo jjajjaawe yava Tanzania omanyi abalundi bangi bajja Uganda Congo ne bagende Tanzania ewawe waliyo okulwana abalundi abangi kati Isima Lumbuye yatugambye ekijja ky'Abayisima jjajjaawe yakitandikako era kakati ze kyenakoze leero kukeera ku kijja kya atoloza kiri wala kyenagenza okukeerako kakati neŋŋamba Isima ne wamulaba ng'alumba Kyagulanyi lyettima lino simuwaawano ate wakati bwatuwadde wino era mukyalenyi nga waba waawano ajje yeeyogereko atambule kambuze Kaye osobola okutuula wano nentula wakati Isima n'atuula eno nnyo wali ne sente
anati kati biri bwebiti nze waba ayagala ndeete empapula zange naye aleeta ezize ziriko miliyoni 2 asobola okugulamu akayumba kapoloti lumbu yazituwa kati yesima no bagambe I'm ready okutula wano tewali tabu yesima waleeta kayagenda situlawo nga twali mpapula aleeta empapula photocopy fene tugenda hanti wogenda mu UNEB yupe sente ntono nga banoonya yesima waleeta senior fonga yagiyita miliyoni 10 lumbi yazileta yesima waleeta degree ye Makerere miliyoni 10 ze miliyoni 2 bwaleeta nga yafuna buna mu P7 natadde wezu emitwalo aga simple as that miliyoni 2 mu emitwalo 5 ngenda tabaganya zinensonga kino kitegeeza ki kitegeeza bannayuganda mumpulirize obuntu obumu bwe bateekawo babuteekawo kuvumirira abantu naye nga tebulina makulu temubuwa makulu bamuwa bwisente okuvumirira Bobi Wine. Absolutely. Kakati okimanyi nti nno waliwo kampuni emu ezize newandiika nega bannange okusinza ku kino ne kino omusajja oyo abadde aleeta engumbagumba ze ne tuziteeka mu sabuna wano okuva n'olwaleero we don't associate with that person. Isma. Hey. Bamugobye. Alinga no Manchester yakuba omukazi. Eri gy'abadde atwala amagumbagumba oganyiganyiga. Bamaze ddo mugamba va wano. Mwogerere bamusonyiwe. Nze simulirako tabu nze problemu yange nabagamba politics mujje facts. Wisdom njagala President Museveni naye kyomuwagira okwesimbawo ageni no. Ekyo kimu ekyokubiri tosobola kugamba nti wadde bakuwa sente oli ku payroll nti nno oli ku payroll mufo kyokujja facts gavumenti yo zeekoze gw'oliwo okuvuma buvumi bantu which is very bad. Otegedde ngamba kyova olaba nagamba Malema Birizi ne mugamba Malema Birizi wesibye ku education ya Bobi Wine. Naye okimanyi nti education ya Bobi Wine gy'oliko gy'ogamba linda akaga taliko ofuufo Munyagwa mumanyi nnyo is from Kitagwenda. Nze namutala miliyoni ezo Munyagwa alimba Munyagwa tabera nko muganda ava Kitagwenda ne batata babo kyova era mmwe bannayuganda tuvano etugenda goina bakukuuma sirina nkuuma kambabuulire bannayuganda bino bibayigiriza ki abantu abamu mumanye education background ya by the way Ankashumba ine ekintu kyayogedde which is very true kiri kyesitakkaanya nakyo kyagala Bobi Wine mbu mu PTA sibo ina okwogerera ki ensonga ekyo Ankashumba situkkaanya wabula kyenzikaanya nakyo kyeyayogedde yagambye bw'ati yagambye Bobi Wine tofaayo abantu bonna abakimekinze mu bulamu they've been average people. Do you know nti na tetufunangayo nti yasinga Makerere wuuyo minister zesime yo babasinga babeera wa Kaye kati nze allow me to educate mukuru si mukuru munange kitange Uncle Gashumba awamu naawe njabategezako ekintu kimu okugamba nti no is consoling his excellence Bobi Wine nti average people bebakola bino ebintu bebakola is very wrong. They were actually a consolation. I tell you, we don't want malice people to console Bobi Wine's son. Bobi Wine's son, let me tell you, I'm about to have this program, is that mutabani wa Kyagulanyi Solomon Kampala. Bobi Wine omwana kumutwala ekisubi. There are 3 levels. Level soka tata wa Bobi Wine no. Tata wa Bobi Wine tata we yasomera beba contributing kweli yasomera kulifula kyebali. That is one. No kamba tegeze. Ekyokubiri tata wa Bobi Wine is among the scholars abasomerewa ekisubi. So there's what card je tu nejjajawe munange bakutu nakigezako kugamba ntino waliwo card je tugamba ntino Kaye omutabanyi bo bwabanga somera Makerere no Makerere's fa a given school tujja ne tugamba okay onjego mwana ngasomere wano ne bwobanga wayita otya isonga zigoli mu first grade you qualify wabaleeta bya performance kambabuuzi era nabagambye bano mugenda kutugisayo ebyama fasani abadde alumina ayawo yafuna nyamba komao 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 manyi okuva ku
abana mklasi mu abana 2 mwago 2 mu 5 ne kubako omwana 2 5 mu 9 2 5 mu 8 2 5 mu 7 2 5 mu 6 2 5 mu 5 abamu kwabo closing a program njagala nze mbadde ngenzeeyo kubanga ndako toleta buzibu mu chika kuba tugende nedda no maliriza program eno program ekutambulya akatengo kalida oyina bakukuma oyina bakunza tina bakukuma please kale sikawayo kamuleke muchalange sate anabera kati kiri nti yo kamuleke nekamba buli doctor bana abasajja batuzo tujisaayo ebyama temubijjayo ku sheno kakati chovola kyecha nambozi kyatuko tugama nayo mukuru gyasomera mutulage kifaananyi ne tuva ku ekyo nkunyingi n'agenda ku electoral commission muwada nkunyingi owa NUP MP etteeka ligamba omuntu eyesimbyewo ku office yo neya public oyina obuyinza okugenda ku electoral commission ne bakuwa empapula ze osegera ekintu ekyo kakati now ekintu kiri nti mwada nkunyingi we yagenda ku electoral commission n'agaba nange njagala okusaba ku mpapula za tuwabula bakuba mwada nkunyingi bakuba mwada nkunyingi emiggo kivuli ku simu yo sebo bakuba mwada nkunyingi emiggo osegera kyengamba bajja tugisayo ebyama Solomon Kampala aba yafuna 11 zaalaali abamu bagula buguzi abamu tumanye ebyammwe tubimanye ebyammwe nze omuntu gwenzikiriza mu family eyo yali sali musale yagenda na mu class ngatula ku myaka gye 9 eranza sali musalutinga yajja erwero nagenda nga mu class nga tumulaba asinga bonna abagule papula nze sali musale yatula mu class era ne yatuko okukola ebibuuzo fena twamulaba nenga before yatulanga mu class kyo era ne maxizo fena tuzimanyi nti yagwa okubala yagwa yekubala bizungu kubala yayitira sibula banangeza modota program eno mutukiriza tugenda tani ndokolwe jani badeni komao sibula batulaba sibula batulaba nedda sebo sibula batulaba program eno tukoma ku lwomukaga Friday tuba bakudda lero lwakusa kaunga sibya kugamba bagomba bulijwa balaki hancho bora ne economics abasumbuwa kakati njagala baka mba obo yagala okundrikinga enamba yange eri 070 49 439 eri 0701 49 40 39 ya mobile money kasora Kaye Wisdom ya WhatsApp obo yagala kunkubirako n'ebiringa ebi naye gwe ankubira nonga mbadde yakubuzaako manye nkubu bambi munne mbegaire okubuuza mukubuuzeeko nga okutteko ku kikyo noga akampagireko ku Wisdom Dr. atidde abantu bagwa masi nze jabu ati kati fe akomea takomera mpere Dr. Komao